Sinzo olwa spice omwaka guno nate ndabanga lwe bakola ne balulekaawo. The message is good. Ekyokubiri lwe luyimba omanyi wala abayimbi nga bayimbi naye nga abantu babanyooma. Isimanya atamanyi kuyimba tokoze otya. Lwe luyimba lw'osobola owulira n'owulira nga Spice is a complete artist. Talina bwe bamusupportinzeeko yadde oba ontegeera. Naye anyway Mwami Lubego yakola atya. I think it is a good song. Lwali lusobola okugoba si regular. Nabeeramu n'ennyimba ze bambi. Naye yaluta ne lwetambuzaako lunnyabo lwe kye lwakola. Ne lukoowa. Naye it's a good song. Very good song. Mwami Lubega Kase adda mu kusiba enviiri. Embalingira nga mu bunigo obwe alayika yagerwa nga oluyimba lubakaddiya. Kalajjuka ate enviiri eyo takolina onoonya ne pause kati abeera mu zino. Nalaba Spice. Naye kwevuga Mwami Lubega amagezi osiba enviiri. Alani Cruz yamugamba nalaba manager baba Nigeria baba basiba enviiri ko Mwami Lubega okakasa. Manager owakabya alina siba enviiri. Awe sirikire. Kyasuula ba Jeff nti naye bw'otazisiba ogenda. Emiguwe na mutwe. Then nekirala nalako Spice nga performing eri Antonde. Bandi jukira eyakubira saha yali bandi ye nga bamutegeera. Bas trainingira na wakawe nazo kyogere kivewo. Ne Makaga Spice Diana. Makage. Yo, as seeing Spice Diana she outdid herself. Isa oyogola wakuba ne rap. Nagenda freestyle ningamba wow. The Spice Ray abanjiza ku stage nga alinga ayimba. Twagala sente zaffe. Wama batuwe sente. And I love the fact that she acts Yangambi. I try my best. No, olaya ku nsi. Abantu mukole nga Spice. We bakwogera nti kino tokimanyi. Tozimba mutwe kunyigira nsi yonna. Mutomanyi luzungu. Genda otereeze ekyo kye bakugambye. Olunaku luke abagamba nti tomanyi. Batuuke nga kutunula. Bole bayinza obutakyusa ndowooza yaabwe. Bajja bba balina we bali. Nga bo bali babiri nga waliwo abalala mukaga nga bagamba akaana nga kamanyi okuyimba. Bano abagamba nti tomanyi kuyimba bajja genda kibakubye munda mu mutima bagambe nti obaffe tulina obuzibu ku Spice for example. Negwe bonadda ku ekyo nti bagambe simanyi kuyimba nawe ogende ng'owogga n'ensi yonna nti simanyi kuyimba kituufu ojja bba tomanyi. Yeah. So I really congratulate you, Spice Diana. That was a step very beautiful of you. Tuyingiddewo n'akamane fasakonja olwokuba Sandy Fashion Collections. Tokoleke na embalamu amagezi. Gana amapesa gaggulawo. Tegaggulawo. Ati basawo gaakyo tubuzaabuza. Bakuzaabuza. Kyembadde no ngalowooleza. Agago gaggulawo. Kyembadde ekiro ngalowooleza kizibu. Sanje Makindi ajja kufunirayo akateteibwe kati akalungi kali casual naye sola n'okukambala wonna oba osanze. Kali wakakola katya? Olugero osobola kambala for dinner, osobola kambala ngwa. Se tebiri serious nnyo. Kali kitegeeza. Nga tebiri serious nnyo naye ngoyaga kubeera smart. Ayinaga omwana omuwala ka black kalina okubeerangamu ke kagoye koddukirako nga byonna biganye. Sanje asangibwa Makindi enaba erizi omusanvu 58 59 18 16 kati engoye kweziriba nemugulire ku bantu bamwe engoye. It is a season of giving, so abantu bagulireyo ko kantu mugulireyo kakagoye omwana w'abandi seyimo bwe kati asibe ku mubiri. Kazi mwawe sende begulire engoye tewali kiruma agulira muntu olugoye ne lutamutuuka. Muntu gobera naye buli lunaku obeera akatomanya olugoye. Waba amuzaala abantu bagejja. Gobala kabina nga ne hips gyezire. Ati si mutwale mu boutique mukomyawo. Parking abweru ayingira mu ojja ko omutima nze nkubuya kuba n'omuntu agogulidde ekintu nga tekigenda mutuka engeri gyawumba wumama kale teruntuuse naye lulungi. Owulira muli era nga naye yennyini alumwa kwatala ku disappoint. So mutwala ati si mu boutique mugende eri onaasaswa naye abakazi namwe temwongera mu ssente. Abakazi buli lusawa mwagala tubba bubbi. Nti mugamba ana bugagga. Nga mukazi we yennyini yeegasse ku kibinja ekikubba. Nakusasulirako ku bbiri engoye zino zetugenda okubeerako abagole. Ebiteeteeyo byamagezi kyokka kya mitwalo 6 gwe mugole.
kala jukiro oyagala kukuuma kitiibwa kyo wazino ngomanyi kale kale amuteeka emitwalo ameka 2 ne waafunayo engoye 2 gy'emitwalo 10 ne bagamba emitwalo 5 toyagala kuswala kakati ono because naye ategedde ayagala kubba kati gibadde 25 bamugambye 5 agambye ajja kufunako 5 kati nawe omukyala muwe kikabambya kati nowulira ddala ng'ofa kati ate botiki mwezze mulimu akawala akakubye banaye abasajja mugenda kufa mangu tubiddwa nnyo abasajja ekishono ekisajja ffe bitubonyanya temubimanyi era tujja kufuna obudde tukole men's conference tubyogereko era temugenda funa solution mugumire ebiriwo kakati n'osasula olw'onaasudiya ono gwoguyaye tomufaako nnyo kuba omulina nene kali toyagala kukaaba waliwo gy'olengera kali koolengedde akagenda okukomya sinakindi amutunzi yennyini naye yennyini obwongo bwe buli olaba ojja swala gavumenti temanyi bigenda mu maaso ye eri kubyayo kale kaakati kids and love deke and kindergarten essomero ly'obutwalako omwana twatanizidde okuwandiisa bana kasita tuva mu ssekukulu mbadde nsaba gy'otukyalireko bwe bajja nga opposite Kevin House awe tuli jangu bambi yogereko naffe Simba Automotives Uganda Limited batunda pikipiki za UBG Boss abagamba nti ziri katale kakati osobola kubanga ojjano mu Ndeeba oba n'ogende Kamocha awo opposite City Oil nawo wetuli ensonga tugitambulize ddala bulungi Arapex adhesive adhesive ali katale nkusabye ogende obeere nga ate omugula gw'omuzimbi oba gwe nannyini kizimbe ng'osazeewo okukola omulimu ogenda okulabika obulungi adhesive nsaba abeere wa Arapex growth nsaba abeere wa Arapex hardware zonna mu ggwanga tulina adhesive wa Arapex doza bani asigaddeyo enkuuka tobongoota basibe ne banyama nakuzimeza 3 mu lumu tugenda mu lubiri wa Ssaabasajja Kabaka Emmenga abayimbi bonna ba TikTok bonna ba comedian bonna nemanya Abitex anyumako ekigambo Saalongo Abitex basalongo baba banenenenemu ng'abalongo bamuvaawa mu nviiri waliwo kumutwe wa Abitex twamulaba kwakunga lumu ekivulu kyasatu mu ekyagaana bamukwatanga lumu zijjukidde goyinza okuzavudde mu kkomera okujja mu kkooti Abitex yateeseteese ensonga zino so bannange enkuuka tugibere gumu kitundu eyalino yagumu kitundu munno mugambe nti tiketi yagumu kitundu abebasaka mugire musimbule mutere musimbule tutuuke mu lubiri mwetaaga nnyo mu maaso ffe bino tubirabyeraye mwetaaga nnyo mu maaso obadde ompita ate kakati kuba njagala Steven mugende paka eri wansi eri musoke mwetoolole mumale omanyi ndi bize nnyo simanyi nakumanya esimu yange nagikulekedde njagala ekiralo mulimu embuzi mmeka paka tulina okukendeeza tulina okukendeerako banyaga ntwala embuzi nga 30 omanyi wano mu Kisenyi embuzi ntono nnyo njagala ntwaleyoko kati Musa agenda kujja ziri embizi ennume zonna baziteme ebya ssente nja kudiringa naye so obadde ogamba njagala ndi kubwangu kyembadde njawanga sinakirira wansi kulaba kuba emmotoka zange ezitwala amatooke zatuse dda ezitwala emmere gye bali abasajja batwala bintu Kampala kyembadde njagala olwaleero sookoleke tokola ensobi yaki kati ate ba Steven mbadde mbagamba kukola ki gwe toweebuuza okwebuuza kuki oleke gwe sooka ogwowoze Ssaabasajja tetoswalira wano Steven ekinsonga kimugambye akkirire paka eri wansi ku kibanja njagala ndabe amatooke mu lusuku mulimu ameka manye ndeeta fuso kanta 1200 otuma mwana nze nannyini faamu ndi wano nze kagwalima nze kalunda nsolo zange gw'oli wano ogenda bbala omulimu gwo gwakubalagameka gentisse kati ate naye waleese dda ekintu kino nno munnaye emyaka gize gyeddiringana nkirinamu obuzibu ŋambye 224 taggwako nga seeyatulidde ensonga eno sikunakutegera kiki mbadde nsaba omwaka bwe gutandika nnima bulungi nyinze nannyo n'ebintu byange bigwa otandise nosooka omwaka gugenda ne gutandika wano nenkiliyaringa faamu eyo nenkola ebintu byange ng'oli wano bw'ogenda e Kampala mu bakazi bo bw'odda weeyagalidde bw'okola ki sikunyega kimpisa bubi nnyo nga ntandise ottunda ebintu byange nojja n'obyefuga saagala kuyisaamu maaso olibaze olima ku ttaka lyani ensigo ezaasookera ddala the first seed
kale lya kika kyammwe kuba nawe siriryo ya kika kyammwe asimba amannya alinyanga ayitalukiya kika kyammwe bakuzaala wakiwagera nolima kulya kitaawo tebaamuwa bwe wampasa n'enfuuka kitaawo mugwira bwe wampasa n'enfuuka kitaawo mukongo nti kuno yajja kubundabunda mu kakasi wetuba tugenda mu lumbe lwa kitaawo ngamba nti si taata n'ensulanga ku lumbe naafuuka taatawo alimikirawo nawe okwebusa wane wako ogulirawo nva bwe ngenda n'entunda ebintu sikuwa ku ssente byani by'otunda ani asiba wansi eyo nga tofunya feesi olede oli mukadde ate togenda kunvuma nga bwonziba okujjukiza si kuvuma amatooke nga bwengatikka nze n'entoba nago musajja wattu wuliriza oyogera nnyo ate olya kitono nentikka amatooke mu budde bwange neŋŋenda ekibye nensula ku kimotoka nga ntudde nensobola otunda amatooke ago ne gaggwawo nenkwata kasene nenzijjako eza transport nenzijjako omusolo gwa KCCA nenzijjako omusolo gwa URA nenzijjako ogwa security nenfissaawo akatono era n'akatono nenkakulete ne tukagabana wamu lwaki obeera mwamululu bwotyo nze bino ebintu nsobola obyekolera lwaki obyekolera tolina musajja waka nze nkoyo okunjoga ate nanjagadde twogere bulungi ntoba nenzunganga nenoonya eddagala ly'emmere nendeeta abaana ne bansumbuwa ebintu byange olumu bifanga tomanyi nakumanya luliwe natwala kagundi akasodde k'emmere saakuleetera emitwalo 2 wano era nakutumako eddagala ly'ente Kampala bwagenda amalawo wiiki namanga oli mbakazibo ente zange katono zife buli kimu kyekwasaganyiza nzekka webale nnyo wabula bwentuuka okukungula bwe nojjanga omusajja makono otandika otowa orders awo nenyingirawo wennyambira mukyala wange okuleka nga oli wa mululu bululu naawe si gwabirimye kambuuze natandika ebyange nze amanyi gye nzigenda okwanza amanyi gye nzigya eddagala nentambula ku kyalo kuno bwembireeta sikuwa ku ssente kati gwe ngabanyizako ku ssente nze zentobedde omwaka mulamba lwaki bikola ng'omwaka gugwako nga nkola bizinesi zange mululu naye maama gundi ogono ndabanga omutima omubi twatandika ddi nga tubadde tukikwanga tomanye na mmere wano gye tulya kozi obeera oŋŋamba mulye mu nnimiro naye nga gyerera nze erange si mutima okugenda mu ŋŋambo za nigi naye gye muzungira mu bigomesa eyo era nze abakyala baŋŋambye ebintu bino ne babinjigiriza baŋŋambye byenyigiremu omusajja lwaki aba akutegeerera kati nedda omanyi nze nsooka nenyiga naye ate nemala nenzikakana be tompanga kweyadde n'ekikumi kyagula endokwa maama wange yeyampa emitwalo ago nentandika okukola ebintu byange naye kakati kati obyefuze owoggana twogere mpola nga abaagalana kansooke nzikakkane be oza ngenda funa ssente mmeka nze byonna nabibala dda mbimanyi mmeka goloza mmeka nze manye ennimiro yange ssente zisobola okuvaamu nze nja kwetwala e Kampala nja kusula ku bimotoka nja kusuubuza emmere yange ki ekikusuuza mu bimotoka nga omwami wo wendi oza ngenda kufuna mu ssente mmeka wabutogera naye nze ssente zange obadde ozibba nzerekeraawo olowooza nfuna ssente mmeka twogere twogere oza ngenda funa nze saagala kuteesa kimala kuva 2019 emmere yange ogyefubakugamba njala kwogera byamagezi naye tetumefuyamu nja byemalira kakati ngenda kugitunda webanga nze ogirima ku ttaka lyaffe lyange nze nsasula obusuulu bwawo nettaka wasikirasikira lyali lya kitaawo ettaka lino liri ku bugimu bwaffeliri ku bugimu bw'abajjajjange njogera naawe weekaalisa nekeranga ku makya nenzikirira yalagirima ku 7 wali olabeka alima ku 7 wali onyambye bulirizaako ate ettaka emmere ekula ku ttaka alabeka emmere ekula nze ettaka lyo sirina kye ndyagaza era nze njagala muno nfunemu ssente wawuli ettaka lyo likutamibwa nfunamu ssente ne maama asobola okunyongerezako nengula ekibanja ewalala tukole bwe tuti kasita tukitegedde titwayawukana dda buli omu akola bibye tesawukana nkonayo kyobera nze emirimu gyange nkyagituukirize waka nfumba nkuyonja buli kimu nkikola naye nze kyenjagala va mu bizinesi yange ng'emaze yafuuka ddi bizinesi ate kati ngenda kukola kiro ngenda tunda bintu byange sinze tebagamba nti wa mwami gundi tegenda mu mmere yaabwe nze nfuniramuwa gwojja wano ogaggawale abaana bo balya mmere ekigolya mmere wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu sumulula wano ku BBS Telefine